Mugamba mutya abalungi ab'okukiboze from Max Media UG kansubire nti no muli bulungi era nga buli kimu kibadde kibatambulira malidadi sana bannange mbamisinze bitya bannange ayina emboozi yo nabagamba bambi dduka Bunnambiro teekamu ennamba y'essimu 0785286512 erina okuscreen yo bambi esobola okubeera ng'otukubirako ate era butulabe gwe tuggusa ensonga yo olunaku olwaleero nze mwana muwala Nalmas Jacqueline endi ne mwana mulenzi agenda okweyanjula wabula bulijjo sikimanyi nti naye aggusa ensonga oba akola atya alamula okusunsula Luganda kiki oliwaawa nze ndi wa Buganda mukwano nze ndi wa kika kya Ffumbe akabbiro Kikere era wamma Kikere kubanga sikiwa nti oba omuntu nga weddira ebika ebyawano ddala nti oyinza okwogera Oluganda olubi naye nga muli mutya bannange puroguramu eno si yange saagala nnyo okuwalampa abantu amannya Sendagire Emmanuel neyanziza mukyala omusunsuzi neyanziza okunkyaza mukyala Nalmas ku puroguramu yeeno kale sebo mbadde nkulaba nnyo mu bintu byalaale zino kuva babanoonya yogera mpola babanoonya zidroni ziri buli wamu bazisudde zibanoonya era mu nsonga eyo bwetyo efaanagana bwetyo twegendereza nnyo bye tuwogera naye tuba tetulina gwe tuwalampa wabula nsuubira omulimu gwammwe nga bannamawulire collecting ekyo ekintu ekituufu nga temulina gwe mulumiza nga temulina sayidi gye muzeeko oba kyekubiira mukwano bwetutyo tulina okubeera nga tutambuza ensonga tolina kubeerako kyekubiira nakyo n'akamu naye nga laale eza NRM ozabyetya okusinziira we zaatandika obugambe za wiiki eno kubanga okusinziira we gye baatandikira buli mukulembeze akubye campaign ze era waliwo abaana bayimba buli babugenze ennaku z'omwezi nga 15 January bwe tugenda okwawula omukulembeze wa Uganda omupya oba owekitiibwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni asigala oba omuvubuka omuta envumulo amutwala nga kaguddeyo naye polingi gundi ennaku zino sizaazira ennaku zino wezitambula baazikola ng'edda wiikire manthire okulaga nti nno ziyimiridde bwe ziti ne bwe ziti naye ennaku zino tezikyatambula tezikyafuluma oba abantu abo waliwo yabateekako full stop n'abagamba mmwe weewacca wewe mulekera naye okusinziira nga we zandibadde nsuubira omuntu omu yandibadde akulembedde okusinziira ekibadde ku Laale ekyamazima Kyagulanyi akoze bulungi awatali kugamba akoze bulungi ddala akoze bulungi kubanga nkubuulire kyendabye mu Laale zino Kyagulanyi wagamba nti nongenda wano abantu basulayo busuzi va nokukyukusulayo kinzika omanyi nti no Laale zino omuntu waliwo sayidi emu erina ssente waliwo n'endala etalina ssente kale eyina naye si ze nnyingi nnyo ezenkanana ez'abali kakati abantu bano ng'oggyeko emmotoka zino ne pikipiki Kyagulanyi zaatambula nazo n'abantu abo ate nsuubira ennaku zino babakutte bagenda babamalawo kubanga basinga bali mu makomera ng'oggyeko abo abantu abalala Kyagulanyi abasanga ku venue oba ne bamusanga mu kkubo waliwo ebifo bye mbadde sisuubira nti bisobola okubaamu abantu nga bifo ki nga Arua Koboko Moyo nze nali manyi ebitundu ebyo ennyumba emu ogisanga wano endala ogisange nga manyi temuli bantu naye mu Laale zonna Pulezidenti Kyagulanyi ze yakubye tewali Laale yenkanyi ya Arua ba estimate nze ne bagamba obukadde nga 2 obwaba babadde bagoberedde Kyagulanyi naye jjukira kwawo kwennyini mu kisaawe wabaddewo omupiira NRM Meja Emma gwe yabadde ategese era ne bayita omukulu Kimenke era kwolwo yaliyo naye n'asooka ayisaamu awo ebivvulu mu kibuga Arua era nabadde ndaba akatambi ng'eyabadde akutte bambi kamera omulimu yabadde agukolera ddala kubanga yegeze n'akuba backshot ng'abaana badduka bayita mu kamera nga bagenda owali eri Kimenke ng'agamba Arua yonna eweddeyo Kimenke agikuŋŋaanyiza
Kyagulanyi naye nga kwalo naye lwe yaliyo Kyagulanyi naye muganda nga lwegaba amasannyalaze amazima go gali nti the free phase kubanga gakuba abalugwala buli omu n'ava gye yali ali okujja okwerolera akasajja kankayite bwe ntyo omanyi wano mu Buganda abagagga babavuma gwe bakiku kati wagoli na sente binyonkondo bijodolo okitegeera kati akasajja kalina kibayita obuwagizi kalina kibayita abantu ate amakomera gawo tegasobola ku accommodating abantu bonna era gajja kusiba gabeekowegakoma kulaleza NRM bakyaleetayo abaana b'amasomero oba babadde baakoma okuleeta abaana b'amasomero kuba mu kutandika laleza NRM wasinga kuŋŋaanirayo baana b'amasomero abali tewasingayo baana b'amasomero ate ema kiki kyotegeeza nga ife twabeerabira n'amaaso gaffe all over social media ati kakati kyolina okusooka okumanya nti ani akubye ebifaananyi ye muntu gwolina okusooka okumanya ani akubye ebifaananyi nti oyinza okusanga akubye ebifaananyi abadde wankyukakyuka kati nga naye afunyeemu ako okitegeera kasobola okuteekayo basekerere ab'NRM nabo balina obuwagizi ate alina baminisita bameka bwe kitundu kya ggwanga muno alinamu baminisita ogamba otya nti ayinza okusobola okulemererwa okuraizinga abantu just enjawulo eriwo nti baddira amasomero ne bakolektingayo abaana ne bajja ne beegatta ku bantu ababeera bazze ku laale kubanga abaana b'amasomero nabo bantu Kyagulanyi mulaba wano aba atambula naye abaana b'amasomero bamuwubira ne tugambe naye Kyagulanyi yakuŋŋaanyiza abantu ekyenjawulo ekiriwo nti oli agaba t-shirt ono tagaba si lwakuba tayagala talina sente eza kudistributinga t-shirts all over ekirala okwambala t-shirt emyufu gwafuuka musango muloope wano newe oba ogiyina ng'eriko ekifaananyi ky'omuntu osobola ogikweka naye mu byonna bwe tubadde tugenda nemuze yabadde alina abantu era abadde simanyi ngeri bonna gye babafunamu abamu bagamba babasomba biki nange zapiseeko eggulawo ku northern taxi zabadde nga 15 simanyi gye yabadde oba either abantu babadde babe oba waliwo minisita yabadde abatwala oba babaddeko musomo naye nga babadde bambadde t-shirt zaki za yero era bampiseekaawo kati abantu bwe balaba emmotoka ezo bagamba muzeeyi abaasombye abantu naye ekibiina kya NRM kirimu oba goziriini sikitegeera bulungi gundi Alien Skin yava ku kyokubeera nga sikyamulabayo gyali ate nkugambye Arua yabaddewo kikaddiye kikaddiye kati omanyi buli muntu abebekulu babakire ebintu byabebekulu ne Alien siina nze engeri gyenyinza byanalizingamu naye kinyinza okugamba kimu bafa ssente bafa ssente abayimbi bonna abali ku laale bafa ssente kubanga okuva edda nedda President Museveni laale ze tezabeeranga z'abayimbi zabeeranga zakujja n'oyogera byokoledde abantu nebyogenda obbakolera ensonga lwaki bakulonda kati tebikyaliwo kirabika kubanga byonna bayinza okuba babyogedde nga babikoze eki nga babimazeewo just kyensaasiramu Alien Skin n'abayimbi abalinga Alien Skin kati lwakuba nti kale bo twabamanyira kati mulimu omuyimbi atakwewunisa kati nga Lili Puzzle sitalina kyayinza kwogera Lili Puzzle alina amaalo nage Masaka nange ndiwe Masaka naye alina amaalo ekirala Lili Puzzle nawe nandibadde nga nze ye nali ngenda kulala ya NRM nendeko eya Kyagulanyi alina nyimba ki nti agambe nti Lili Puzzle watta kaaliyayo yali alina kaaliya tabangako na kaaliya kubanga era olaba n'enkudi banupu be bagipika okufuna abaki abantu yakoma okuyimba oluyimba lumu emundu evuge
Eseke. Genda ogule emmotoka. Si lweru? Oleme kugana togeze emmotoka. Genda weewole emmotoka. Waliwo n'oluyimba olulala kale nze mu nnyimba ze ezannyumira. Waliwo nali musiro oba nali mugezi. Ebigezo byannemesa okusoma. Nandibadde looya. Naye gwe kubamu akafaananyi nga liri pazo looya. Liri pazo z'okuya ne mu pulizoni olukwe. So mulimu abayimbi Fulufiga, liri pazo, Stesha Mayanja, Catherine Kusaasira, Koko Finga, namulabayo keeyo katono bamutte nno. Yabuukira mu balugwala be anti naye weeyo. Naye ngolooza waliwo abalugwala baabawakaamulali yalaba. Gravity yakubye omuntu ekikonde weekend. Anoonyeza Muzeeyi Kalulu. Naye nze simanyi bantu bawa Muzeeyi magezi. Kati bwe kubamu akafaananyi Jackie weesimbyewo ku bwe muppi. N'ondeeta nkusabira akalulu n'ensooka nkuomuwagiza ekikonde. Muwagizi abadde ayambadde akakofiira nga kalawumu. Bamukubye n'avugwa mu bantu yamaze eddakiika nga 2 nga tannasituka. Wanje? Gwabite ne bamugjayo. Gwabite badde bakamugjayo bati n'omuwagizi n'asituka. Nga naye awulira ayagala kulwana. Naye kakati Muzeeyi bwaddeyo ne bamulaga ku butambi obwo baba bulaba. Awo bamunoonyeza Kalulu bamuttira Kalulu. Abayimbi b'eggwanga. Nze Jackie nina nga nsoma yalinga Pitu omayindi wadda. Tolooza nti ndi musajja mukulu nzituludde. Kamiliyoni yafulumya oluyimba lwa Mama Mia. Mistress wange bamuyita Sara Kitaka wali awo Kawempe ku New Valley Nasaran Primary School. Awo we nasomera primary yange yonna. Nze nasomeranga mu Kalina. Kampala? Mukalina. Mukalina. Basajja b'amaanyi. Lumu ononkwata bulungi nja kunyumiza story yange bwe nava mu kyalo nga wandeese Kampala okulinnya Kalina. Gwe nkwata bulungi nja kunyumizaako okulinnya Kalina omulundi gwange ogwakola ki? Ogwasooka. Munange oluyimba lwannyumira. Sister wange yali ampadde siringi 5. Mpegulemu ekyokulya ku ssomero. Naye nga waliwo akaana bakayita Kasule nga kayimba oluyimba lwa Mama Mia. Naye kagamba njigiriza Kasule. Kasule ne mmuwa 5 byange. Kasule nanjigiriza oluyimba lwa Mama Mia. Queen bwe yali ajja e Uganda ow'Ebungereza. Abantu bazimba ebiyitirirwa. Bantu bakubwa embooko. Bakireresi basibwa. Naye Kamiliyoni bwe yakolanga show. Ng'ebyatuukawo luli bye bituukawo nakati. Oyinza okuba simanyi oyinza okuba goli wajjo manyi abawala temukula oli waddi. Nze ndi wajjo. Oli wajjo. Tewalaba Kamiliyoni. Naye Kamiliyoni yali muyimbi wa maanyi. Ate yali alina talent. Ne Kamiliyoni mulaba mulaale za Muzeeyi. Bamulabira bwerere. Abantu tebawadde ssente, bamuwadde ssente. Ne bamukuba obucupa, ne bamuyira amazzi, ne basirika, nga ne wagaa Muzeeyi oyo bali bwe bati baddugavu. Nga tebalina yadde akaseke. Yadde. Abayimbi beweebudde. Ono twabiranga n'abayimbi 3. Bebe Kulu namulaba nga kamira. Yeegayirira omukazi asiika muwogo mu flampeni. Amuwe t-shirt ya yellow. Ajambale naye oboyo omukazi yali waggwanga anyuma y'ekira yagigaana. Wanje? Yagezaako byonna yagigaana.